Simbula tugende tukole. Zukuka tandika okole. Wano mu program etuli omukeze. Buli kumakya. Omugabe wanjisebo bwakedde butya? Alhamdulillah. Mpozeeyo nga naffe tetulina tabu. Tugezaagezako kubanga tukakkalabya emirimu. Mugezaako bugeza. Era gamba tukakkalabya. Gamba tukakkalabya. Wabayo era yali agamba naye kati bano bye bakola byebiki. Ngalaba tukola majaani. Ngalaba tukola majaani. Kuye tugezaako oba oli awo. Tugezaako bugeza. Kuye. Anyway naye nze nkolera ddala sigezaako bugeza. Waliyo eyawulira nga olangiridde. Naye gyali agamba byokola majaani. Yawulira nga olangiridde. Ayinza okwesanga oli yali awulira okolera ddala naye kati raddayo n'agamba mwana mulenzi ono yakolanga ebintu naye kati oba yabaaki. Naye nga kyava mu kulangirira. Naye ku Lwokutaano era gye tuli ku Already Hotel saa 11 ez'olweggulo. So mujje tubeere ffenna gwe nawulize kulira omuntu wa bulijjo. Ne Kasekende Francis ajja kubeerayo omulabeko. Alabe ku mulangaatira gw'omusajja. Alabe ku mulangaatira. Kasekende. Sebo. Tutera okuwulira ekigambo IQ. IQ kiggwayo kitya? IQ. Yagamba oyo omwana oyo alina IQ. IQ kiggwayo kitya? Walinga ekitegeeza kikuba nze nja kitwala kugundi kuba ayo oba weeyogerako nti gwe. Waliwo yangamba kiggwayo mbu international queen. Weyongere okumanya mu program etuli omukeze. Ku 107.9 Part of Africa Radio ekula eri omuntu wa bulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Twebaza Allah w'ekitiibwa nate atuddiza obulamu amakya ag'olunaku olwaleero. Akulamusaako nate nze omugabi MATOVU nzalwa z'ekyaddondo nga omulimu omukulu gwenkukolera gwa kunoonyereza programu etuli omukeze kanyomero ka weeyongere okumanya. Mwengenda maaso n'okubeera nti nkuleetera ebintu ebyenjawulo n'obaako by'otegeera oba olumu naawe n'okakasa nti toli wa kitalo nga ggwe bw'obadde weerowooza nti ensi eno erimu abantu abakola ebyannaggwano era betukuleetera oba abakola ebinene betugenda maaso n'okulabika nti tukuleetera. Wiiki ewedde ne wiiki eno weetandikidde nga tutunuulira omusajja amanyiddwa nga George Devil. George Devil ye yatandika initiative oba ekirowoozo eky'okukola robots mu nsi yonna emyaka gyali gya 1950 ng'enteekateeka George Devil azitandise ez'okukola robot. Then n'abantu bangi benkuleetedde abakoze ebinene, abamu nga bannabyamizannyo, abamu bali mu intelligence, abamu bali mu nsonga z'amagye, abamu bali ku bintu bingi, talents nyingi. Abantu ze bagenda maaso n'okulabika nti baseetinga ne bayingira mu Guinness World Records oba ekitabo ky'ebyafaayo ne kigenda maaso n'okulabika nti munnange kibawandiikako. Olunaku olwaleero njagala tutunuulire omuntu gwe bagamba nti oyo ayina IQ nene. Naye nga tetunnagenda awo nga bwe mbuuzizza mukulu Kasekende. Nkakasa nti bangi kubawulirize kule eri omuntu wa bulijjo. Oli singa ava eri n'akugamba nti IQ kiggwayo kitya? Abamu bakyogera boogeza akasajja kayina IQ. Akasajja kayina IQ. Naye ng'ekigambo IQ kiggwayo kitya era IQ epimibwa etya? Mweyongere okumanya w'amakya ag'olunaku olwaleero. Kkiriza tutunuulire omusajja amanyiddwa nga TERENCE ono munnansi wa ggwanga lya Australia. Naye ate nga nzaalwa y'abazadde okuva mu ggwanga erya China. Omusajja ono atwalibwa okubeera nti ye muntu asinga IQ enzito mu byafaayo by'ensi yonna. Era tewali muntu yenna amukunuukiriza ku bwongo oba amagezi. TERENCE Chai Shen Tao omuchina ono naye nga bazadde basenguka ne bagenda mu Australia ne babeera nti bamutwala nti munnansi wa ggwanga eryo erya Australia. Yazaalibwa mwezi gwa 7 ng'ennaku z'omwezi 17 omwaka ogwa 1975 era ne mu ggwanga erya America awangaaliddeyo nnyo era alina obutuuze mu ggwanga erya America
atwalibwa okubeera nti ono profesa muzito naddala mu ssomo erya mathematics. Ono yasomera ku University of California, ggwanga lya America, era ng'eyo alina ebitiibwa bingi naddala ku masomo agakwatagana ku science n'okubala oba mathematics. Research gwagenze maaso n'okulabika nti akola asobodde okuvumbula topics nnyingi eziri mu ssomo ly'okubala, gamba nga harmonic analysis, partial differential equations, algebraic combinatorics. Aina theory gye yagenda maaso n'okulabika nti avumbula. Abasoma math mujja tuyamba wano bagiyita probability theory. N'avumbula gye bayita compressed sensing kw'ossa ne analytic number theory. Ono Kagezi Munnyo yagenda maaso n'okulabika nti aziyiiya oba theories ezo ye yaziyiiya. Then mu kuziyiiya bwe batuuka ne bawa omwana olupapula lw'okubala ne bamugamba tandika kati okugatta oyawule ogende maaso n'okulabika nti otuwa ansa. Omwana ekigezo ne kimubobbya omutwe n'atuuyana. Ye Kagezi Munnyo ono amanyiddwa nga TERENCE Chai-Shantao. Omuvubuka ono aikyuye lwaki bagamba nti zezimu ku IQ ezisinga okubeera nga za waggulu ddala. IQ ye erwenjingira wakati wa 2.5 ne 2.8. IQ eno ogenda kwebuuza bagipima batya? Omuntu otegeera otya nti ono mugezi ayina IQ neneko okwawukana ku IQ y'omuntu omulala yenna? IQ mugenda maaso n'okulabika nti bawa definition yakyo. Omuzungu agenda maaso n'okulabika nti akimalayo nga intelligence quotient. Intelligence quotient bwe bwongo bw'omuntu oba skills asobola okukozesa okusobola okwanukula ekibuuzo ekiba kimubuuziddwa, oba skills z'alina okuzaaplayinga wansi ku lupapula okusinziira. Era IQ eno bagipima okusinziira ku muntu emyaka gy'alina. Nti bw'oba okalculatinga IQ y'omuntu okwata ekibuuzo ky'omubuuzizza noga nti kale mubuuzizza ekibuuzo bwe kiti, oba omwana wa P1 kati kino tandika okukigezesa ku mwana wo, ogenda tegeera IQ ye ezitowa kyenkana ki. Kati tugeze ekibuuzo ky'omubuuzizza ng'okimanyi nti ku 10 afunyeeko 4 oba 5 oba ku 10 afunyeeko 8. Kwati 8 ogwo dividing ku myaka gy'ayina bw'omaliriza otayimuuzingemu by 100 ogenda funa obuzito bwa IQ eyo. But ekibuuzo ekyo etekwa kubeera special test. Si bino ebya bulijjo English simanya bikoze bitya. Nedda bitekwa okubeera nga kibuuzo kyetaaga okulowooza okw'amaanyi omwana okukyanukula ku myaka gy'alina kwe bapimira IQ eyo. Nti ebeera special test gy'osetinga n'omubuuza n'ogamba ngenda gimakingira out of 10. Out of 10 afunyewo 8. Nti 8 divide by 6 years gy'ayina bw'omala kubisaamu by 100 ku answer ojjafuna IQ ye. Bw'omala okudividinga emyaka gy'ayina then okubiseemu by 100 ogenda kutegeera IQ y'omwana wo bwezitowa. Kati IQ bwe batwe bagenda maaso n'okulabika nti bagipima bakagezi munnyo. Era bwe bapima ne IQ y'omukulu ono ne bakizuula nti ategeera nnyo oba obwongo bwe buli waggulu. Kakati omukulu ono bazadde be ekisookera ddala. Era bw'oba ofuna omukyala funanga omukyala nga naye kasazo. Nawe omwami bw'obeera kasazo ate omwana ajja kusukkawo kubanga bakulaga omukulu ono amanyiddwa nga TERENCE Chai-Shantao. Azaalibwa kitaawe baamuyitanga Biletao. Biletao bano baava mu ggwanga erya China, Hong Kong, ne bagenda mu Australia. Yali musawo ng'ajjanjaba abaana obwana obuto obwo era ng'azaalibwa mu Shanghai. Era ono yali yasoma n'afuna degree oba medical degree ku University of Hong Kong oba giyite MBBS degree ku University of Hong Kong. Maama we yali mathematician mulungi nnyo. Yali yafuna degree mu kubala ne degree mu physics. Kati bano bwe bajja ne bawasaŋŋana ne bazaala omwana ono Tao Kagezi Munnyo mu nsi yonna. Omuvubuka ono Tao ayina baganda be babiri be baamuzaala nabo okuli Trevor ne Nigel nga kati bawangalira mu ggwanga lya Australia. Bano ababiri nabo bakagezi munnyo mu mathematics, abaana bagezi bonna nga bwe bazaalibwa mu famire yaabwe. Bano bakiikidde Australia mu International Mathematical Olympiad enfunda eziwerako.
okusobola okwoleka obwongo bwabwe we buli ku nsonga z'okubala oba mathematics. Trevor ne Tao babadde barepresentinga Australia internationally mu mpaka za chess, okuzannya chess, okutambuza akazanyo ka chess bwe bumu ku buzannyo obusinga okubeera obw'omutawaana oba obw'okukozesa obwongo obungi. Era bano bayina title ey'okubeera ba international chess master, be bamu ku basinga okuzannya akazanyo aka chess. Bonna bamanyi okubala nga bw'okiwulira. So kati bw'obeera eyo ng'oyagala naawe kufuuka kino, sooka ogezese IQ. Oba omuzadde osobola okupima IQ y'omwana wo, then n'ogenda maaso n'okulabika nti ogitegeera. Bw'ogitegeera nti IQ ye eri waggulu nnyo, muteekeko nnyo amaanyi okusoma. Ne waliwo omwana gw'opima IQ ng'erimu 5, 6, 7. Bano IQ ziri mu 2. Intelligence quotients. Asinga IQ ennene mu nsi yonna ayitibwa Terence Tao. Ewaabwe bamuyita Terence Chi Shen Tao. Munnansi wa ggwanga lya Australia, ayina obutuuze mu America ate nga obuvo bwe ava mu ggwanga lya China. Kagezi munnyo. Wetwogerera kati, Tao ayina emyaka 49. Awadi zaawangudde Field's Medal mu 2006 nga munnassaayansi asinga okubeera ow'amaanyi, ng'omuntu asinga okubeera kagezi munnyo mu kubala. Then ne award nnyingi zagenze maaso n'okulabika nti afuna. Weyongere okumanya okula eri omuntu wa bulijjo. Nze Munnakyaddondo nkusiibudde. Tandika olunaku ng'oli musanyufu. Tandika olunaku ng'oli mumanyi. Wano mu program etuli omukeeze buli kumakya.